you're picked, and as a nation, but jubilating for what happened. You are there. Mu bitabo byabwe tekirivaawo watuuse n'okola ne press conference mu mwayogeredde ebigambo ebyasiyukudde abantu nooza akatimba naawe badde okalaba ennaku zino akatimba nga katabuse kava nno ku luyimba lwa Born in Africa aluwaddamu wali waluddamu dde emabega just video gye watadde nga 11 kuba yali erina kuteebwa nga 10 ne wabaawo ebyaka miliyoni n'ojongerayo olunaku olulala ekintu n'oyogera ebigambo ndowooza mu kukubuuzabuuza ebibuuzo n'oyogera ekigambo nti fiire Bongole Lutaaya talinayo luyimba lwenkana lulwo. You have views, the views oyina ennyimba ezina 50 millions, 100 n'ebirala. You've gone to stages gyataatuuka ekyo nze nkitaddeko. You've been to stages ne gyataatuuka. Ekyo kintu bwe nyino kiramba. Ebyo bintu mbadde nabikooye kubanga nze ndaba kunze tebi making a sense. Abantu but blowing out of proportion. Abantu batuuka ekiseera nga bakunoonyaako kibi. Ng'oli ayagala afune akantu konna wayinza okwekwasiza. Owesekera. Ffe twalina omwana bamuyita Felix nga yatusinga erubiri awo. Yatusinga okuva mu senior 1 mpaka 3. Owesekera kubanze navaayo nga tugenda mu senior 4. Naye yatusinga ebbanga lyonna teyabaako yali aliyamudirirawo yali bamuyita Mukasambidde olumu nga waliwo omuwala awo bali bamuyitani banega olumu oyo omuwala yowokubiri olumu mbidde batusinga abaana abo mpaka tambula balinga bana naye ng'ono yakulemerona so bala abokubiri mbidde n'oli omuwala amwerabidde erinnya bambi nga olumu bebagiramu bwe bati naye ng'oli yatukuba ebbanga lyonna naye nga ssebo terinayagala kwogera naye bamulabanga mbu ali selfish mbu simanya ababuulire biri bitya bagamba mbu abakoppere bagamba mbu simanyi nga kugamba nga bamulabanga threat. Today is the doctor okitegeera naye baali bamulabanga threat. So kikyenyeza okugamba nze bwe nayimba oluyimba naluyimba nga nduyimbisa omutima ogw'okwagala promoting ensi yange n'okukuuma erinnya ly'omugenzi kubanga nze muyimbi wange oba okitegeera kati nga njagala nkuuma erinnya lye ate n'ekirala yayimba message ng'esobola okujja mu position mwendi leero nze nyina chance eyimba mu mawanga agasukka ebitaano onfuna kakati nga ndaba bwe nkwate oluyimba olwo nenduwongerayo lusobola okubaako kye lukolera family nange kutwaliza wamu n'eggwanga mu mutima ogwo naye saaluyimba mbunze kati nnemereddwa ndi ezizo ziganye no kubanga we are all composers nze ne mwami mbunze kati compose I compose he compose I compose songs who have gone bigger and beyond okitegeera it is on record ne bagamba nti wakiwegerageranya ku mugenzi ali bagamba mbu saakireeta mu bubi ndowooza owulidde statement yange teri mu disrespect teri mu ki it is on just facts okitegeera nga ngezaako olyo bagamba kuba baali bannengeza nnyo nga balinga bagamba mbu naze nalemereddwa ne bagamba osaalemereddwa nakikoze mu mutima guno aye n'ekyokubiri I've done bigger things than this kubanga it is on record bagamba nti oli ennyimba yazifulumya tebannabaawo internet naye ate era mu biseera mwe yafulumiza ne bakyakakyaka baaliwo twabamanya ba Brenda Fassie ba Kanabongo mwana ate ne bagenda ne bakuba ebisaawe kati wano baatuukawo batya okitegeera baba afulumya ennyimba mu biseera ebyo nga bannayuganda beezaabwe zaalagawo era bayimbawa bali nga bajjanga wano ne bayimbawo kitegeeza waliwo ekitaasoboka okitegeera kati ekyo ekitaasoboka ffe gumu n'omulembe tulirake nti tukisobodde so bwe tukisobola we have the rights to claim whatever we want because we have done it. Onfuna bulungi kati gwe bw'ongamba mbu nedda keep quiet don't talk about it what is your problem? We are talking about it so that we can inspire to inspiring abanaddako naffe ebyaffe babimenyewo bwe tunaabisirikira ne tuba tabyogerako tugenda kuba tetutaddeewo challenge so olina okuteekawo challenge abantu bajje bakuchallenging bakumenyewo ensi ekulaakulane you're telling me to keep quiet? It was unfair. It is not fair. These people are not fair. Bogera just from the best point of view. Okitegeera naye olwaleero buli kyenjogera kiri on record. Nina YouTube nze nsinga okubeera subscribe ku YouTube n'okubeera viewed ku YouTube
Spotify ne bwe Shazam ne buli wa obimanyi nfuna bulungi buli wamu as far as platform is concerned streaming and biki byonna number 1 nfuna bulungi it is on record gobagamba mbo simanyi YouTube yali tenajja naye ate YouTube olwajja ereze nyimba zonna bazikwata ne basiteekayo nange nenteekayo twateekerayo mu period emu olusi bansooka bateekayo nga tebalina na interest atandi yazirina gwe Kenzo kuba nekola ntya kyogamba ezo YouTube zagulwawo robots zagulwawo bantu era enyimba zateekebwayo bantu kati what do you mean by interest? So bro bino ebintu tebiri mumbu ate yanyoomya omugenzi sisobola oli muyimbi wange mwagalana nnyo sandizeemu luyimba lwe sandyagadde kuuma linnya lye naye nayagadde okuuma legacy because I appreciate what he did and I appreciate his story avaayo n'atugamba nti alina obuzibu oluusi kati ebyo byonna sinange gye nyinza kumunyooma naye abantu baffe bo bajja ne batandika okuteekawo embeera etali nki etali nnungi though ebyo ebintu nze saagala nakubyogera kuba tebinyamba nfuna bulungi tebinyamba sina na nsonga lwaki mbibaamu that is background noise and it is just debate to entertain people. They are being entertained by whatever ekyo tekijjaawo records ekyo tekijjaawo bituufu onfuna bulungi we have done what we have done and we have to claim whatever you can call it bragging malala what malala kati waliwo osobola okiyita kyonna kyokiyita but mukwano okweyisaako alayika nno bayambadde ki lineni tetuli bazibe waliwo abavuddeyo ne boogera nti kale Kenzo yaluyimbye oluyimba naye yaluyimbye bubi ekyo nakyo nooza bakiwulidde anti kati nze nti yayimbye bubi nnyo anti nga bwe nagambye nti kino tusiiga kifaananyi ze nakisiize ntyo nfuna bulungi oli akkirizibwa naye okuvayo nakisiiga obubwe ne tulaba ani asinza okuseeringa tudde mu sales anaasinga okuseeringa records ennyingi then yagenda okubeera wiina it is all about that music it's about numbers top 100 number 1 ne bakuwa plaka number 2 ne bamuwa number 3 ne bamuwa ebintu bya music bya numbers okimanyi byatuse number 1 concert ekyasinza okubamu abantu abangi yebeera number 1 era ne bagiratinga onfuna bulungi according to bintu bya music bya numbers tebakulimba siwe kiri obanza atamanyi ne YouTube yenyini eretinga trending number 2 number 3 Spotify number buli stream buli kati quality dawa what do you mean numbers bweziba numbers don't they mind about the quality of work atekebwayo andi kati ebiseera ebisinga bwe tumala okulirizinga music no matter what quality okisegedde sales music ennyumba zasinze okuyingiramu nti yakaviewing bw'abantu 1,010,000. That's all that matters because it's all about that go otekayo balabe babiri kasita otekayo abasinga okulaba abangi kyekiba kisinze okuseeringa and I think it's about that okisege maybe nze atategeera nnyo naye bwe mbanga bwendaba ebintu ebiri I think bwe biti bwebiri banna n'abantu balemeko ate kuntunula nkoto basikeyo enviiri ezeewala ngeze mu kyenyi weziri tandikira wano ng'osala odda mabega togira ate bataddewo olujjulira ate ezo mpisa mbi bad manners Kenzo waliwo aboogera nti engeri gy'obadde mba Nigeria ennyo oyize nnyo ogenze nkomba America ennyo omanyi okuteekawo debate ne weeba teyina makulu just generating traffic yo yangadde ewuwo mukati bye watandise oteekawo ekiboozi n'odda eri ebbali n'olinda aboogera siyinza kutambulira mu comedy nze siri comedian I'm with art. I'm an artist. I have art. You know, composer, songwriter, producer, arranger. I can do these things. You understand? So, sina songwriter nsida ate mu bubadi. Tekaina kyekanyamba. Nze kisobola okunyamba music. Ate mulina I've been here for almost like 13-14 years.
I have composed over 400 songs. Why don't you give me credit? Wait a second. Because it's not easy. N'abantu abansookawo nkompozinze okubayitako. Wait a second. I have almost many songs, more than the people who have been here for over 30, 40 years. So why don't you talk about that? Wait a second. So abantu bakutagetinga lwakuba oli wa generation baloonaga nti the attacks on Eddie Kenzo are sponsored by the older generation. Of course, because they feel defeated. Some people are good. Some old chaps are very good. They accept, they encourage you. Kati ze bankubidde ko masimuze mbadde jawano mwami Semboga nankubira. Na mwana wange bamugumu. Ensi bwetyo. Gwe kyokola tukyagala futukuwagira. N'abalala. So si buli omu. Ne waliwo abalala abali bento attacking. Gwe bw'owangula oli awulira ali defeated. Mind you go tolaba nti nno tukuba ekintu tukwagala. Wava n'eri ekiro n'ojja akati emisana. Okyegera. Eriya agamba naye senga liba lifulumanirwa kwa kisije. Nti omwana wange n'akola programu eyo. Ngasa basala. Jebali. Otegere. No sibuli omuntu ali okusanyukira yo success. No. Nze gambe twamalanga ebbiba ebikonde ne binyooka. Olwaleero Nduparaka bagibaninga okusambira ewaayo nga buli agigobe mukubirayo. Villa next place nga tebanaba kuyingira kisawe basooka kuyungula majje kati ye Uganda mwetukola ki? Mwetuli. CBS FM manzi abavuka bomulembe omutebi. Ladies and gentlemen, tuyingidde n'essaawa eno. Program The Evening Cruise Manso ekutuusibwako Rock
mpuliriza abiri ge gakakomoka ku 12 ez'akamwezi ak'olunaku olwaleero. Yes, bamuyita Eddie Kenzo ku Chabasa Fama. Tutambula paka ku ssaawa emu. Yes, naye nga ye tunaatera omwerekereza. Ayina ebyokukwasaganya bingi nnyo. Waliwo omusajja wanangambye bamuyita Jose Kayemba ali California, North Hollywood eyo. Angambye I supported Kenzo ekintu akiwanise nnyo wano mu USA. When you talk about Uganda, all they know is Idi Amin, Bobby Wine, and then music. Someone is going to say Eddie Kenzo. Kale tuyiga okuwagira Kenzo lemezaamu bwatu ye bwagambye ali wali agamba nti when you talk about Uganda amanya ge bamenya geego. So Eddie Kenzo nga tumaliriza omwali omusajja yefudde ebbere agamba yakuddamu akayimba ko City Rose. That is Big Eye. Do you have anything against Big Eye? Or Big Eye I need to against you? Yeah, of course I not against me. Why? Those songs is all about. Ayina byogera byalekayo. Sijja kulimba. Kuba yatandikira eri nti mpa connections wagana okumpa connections. Simaya biki. Novaayo noga nti omuyimbi naye naawuliranga bimulemerere ajje musayini. Because this is business. This is business. Promoting ejja kusayini tugabane percentage. Kati biga kyasoboka. Okyamusobola. No, I just spoke generally. Sayogera ku Big Guy. If we look at a person like Big Guy, nebyayogera nebyavaamu ennaku zino. Andi kadulaba enzoga Big Guy sinagitegera kibola saala nnyo jiwa. Tomanyi kyayagala. Simanyi. Connections. Connections. Yayogera mu lwatu naga connections omusajja zaatatuwa. Wera zitunda kiki? Kale, nga tumaliriza Eddie Kenzo jala kwerekereza naye nga sina kwerekereza. What should Eddie Kenzo be remembered for in Uganda? Hustler. Mpambanyi. Hustler. Then musajja mukozi nzikiririza mu kukola oba kitegere. Nzikiririza mu kukola kubanga okola kwe kunfudde kyendi. So okola is my savior. It's everything you know. So ze njagala nzijukira omusajja yali omupambanyi nga teyebaka. Nze ndi hasira omupambanyi oli kaliba atakowa. Saba mukama nkwatire kanyambe anyongera obulamu bwentyo nga bwe numba. I know one day it's gonna be right. Everyone day it's gonna be fine. Fine. Does Eddie Kenzo nakulwairo tusekolo munawulyanga oli broken abantu bogedde ebirikama ebiriko obujulizi n'ebitaliiko n'olyanga okooyi. You want to break down and cry? No, nze buli abantu eboogera kinnuma nnyo naye ekisinga okunnuma kyekino. Si because nti nze balina kibayinza okunkola kubanga nze I'm very strong and I know who I am. Teri muntu ayinza kumbuulira kyendi. I know myself more than anybody. Teri amanyi okujjako nze neesinga okwemanya. So teri muntu ayinza kunnyonyola who I am. I know who I am. I know what I'm capable of and I know what I've done. Ekyo tosobola kukinimba nze neemanyi nnyo. Naye kinnuma nti bali mu kukyamya abaana. Omwana yandibadde yeegomba n'agamba naye nange kankole ng'omusajja ono. Atandika ate okutunuulira ebirala. Kubanga nze eriyo abantu abamanyidde mu kifaananyi ekirala n'abazadde bennyini. N'ava ku byokoze n'okugamba omwana we tutunuulira omwana oyo akoze nnyo nayekola nga yo bekyobo. N'atandika ate kutunuulira birala. Kubanga baamulimba yawulira propaganda. Omanyi se tambulira mu propaganda. Kati owulira ennaku nogayi bambi oluusi omwana yandiyanguyiddwa agenda kaluubirizibwa olw'ebigambo by'abantu. Nze mu kigambo Illuminati ekyo nalabako mawulire omwana yatemako mutowo omutwe ebusia. Naye Katonda yatuyamba ne tumumanya. Abakola ebintu ebyo nga tetubategedde bayinza okuba bangi. So omuntu ayogera ekigambo ku media ne kissa abantu 5. Ensi neetamanya naye nga ekigambo kye kyassa abantu. Kati ekyo kye kisinga okunnuma. Ebigambo abantu byeboogera kyekisinga nnoga ibambi. Kale wajja kubaayo omuntu abitwale ng'ebyaddala. N'owuliranga omutima gukulumya olw'ekyo. Naye nze ebimu ku ebyo bigambo ekikuluma kyekyaga nti oli Illuminati. Bingi n'ebirala bingi naye kugamba kiwabya nnyo abantu. Naye nze nemanyi I am not whatever they say and I will never be and nobody can
do anything about it. Naye ekisinga okay, thank you. Tosiibudde Jim. Katukole bwe tuti. After this break, you come and osiibule again. Abaana bali basamba omupiira ogw'ekisiru. Ate bombi ttiimu zombi bali mu kusa ate ng'abo abaana balina omupiira. Omusajja yatwala ono we Goman Sudan yatikira mu under. Was it under 21 or 21?